Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama yebasibwe. Ennaku z'omwezi leero ziri 25 mwezi gwa Oktoba 2025. Gwatannaba kubeerako nakyo gusa nga weeyama nti omwaka guno njagala mbeereko mukama wabampadde obulamu nekyenzigusa omwaka gugenze. Gwe yagamba nti omwezi guno njagala mbeereko nekyenzigusa omwezi gugenze. N'olunaku olwaleero amannya gange nze Kojja Mpaata nga bulijjo abamanyi ku saidi eri sigenda koonayo nnyo, naye leero tukomyewo n'omusajja waffe abaddeko mu ssagazi ez'enjawulo, naye okusingira ddala abadde ruzitizuzira amaliddeyo ddala ebbanga jjatti tugamba, naye alabye bingi byatandyagadde omuntu ali eyo, oba muvubuka oba musajja mukulu oba mukyala. Nze no nali manyi abakazi tebabasiba byotandisanye kola kuba ekiri eri kifumba mutuku si kirungi. Sebo tusanyusa okulaba, ndi musanyufu nnyo, mbadde ndabanga vidiyo zo ng'ekyamazima manyi tolina mu ggwanga Uganda oba Kenya oba South Africa. Kenya ziyinza oba tezisiba nnyo nga ensi gyendimu ate weewu. Kakati sooka obuuze kwatuwuliriza n'atulaba weeyogereko gwani tusimbule. Njagala okutwala omukisa guno okubuuza ku batulaba mwenna mu nzikiriza ez'enjawulo, mu nzikiriza y'Ekiyisiraamu, mu nzikiriza y'Ekirokole, mu nzikiriza y'Obwadiventi n'Obuprotestant, mwenna buli ali ku n'abennono mwenna. Njagala okutwala omukisa guno okubalamusaako. Amanya si mulala, nze Erigoni Buleeka. Era nga nsanyusa nnyo okubanga ndi ku mukutu gwammwe guno eno naawe owamu Kojja Mpaata nonoonyaako n'ogamba okusinziira nga bwe ndaba omuvubuka ono ku bigambo ebimuvaamu mufunyeemu trust kangende abeeko byantangaaza oba byatangaaza abavubuka bangi. Okay, kakati eyakatweyungako ku TikTok tukozesa Kojja Mpaata Media, ku YouTube ne tukozesa Fezo Promotions, eri FEZO space notekawo promotions naye ng'esembyayo Z ojja kulaba kalogo kaffe ka Red. Wotukayo ku YouTube subscribinga, sharing, otulekereyo ne ka comment ne ku YouTube ne ku TikTok kyekimu. Sebo olukusa olukola emboozi ezo z'okola ani yalukuwa? Nze nalwewo oluvannyuma lw'okwagala okutaasa emiti emito n'emiti emikulu egitannaba kufeesinga ebimu ku ebyo nze byenfeesinze oba byempiseemu oba ne byendabye. Kakati njagala otumenyere kuba ekigambo komera ebintu bingi, waliwo entandikwa paka gye biggwera. Kati simanyi wawe ogenda tandikira, naye tugenda sinziira ku bintu by'onyumya mu vidiyo zo zikwasa ennaku, zikaabya amaziga. Natuuka ninga nti omuntu ono ebintu bino bya AI naye ng'ekyamazima si bya AI, nga bintu bya ddala. Era waliwo n'ayandi ali eyo ng'alowooza nti okozesa AI, ng'alowooza nti ofuna abantu ku kyalo n'obambaza n'okola AI n'ogisa. Omanyi abantu AI bagisaba kyonna ky'ogisaba kyekola nti bring a dog when is chasing a young man holding oba a piece of meat, nga yeekuwa omusajja embwa emugoba akutte ekifi ky'ennyama. Kati njagala otumenyere mejeni. Sobola kwambaza lugero lwa prison. Sikiwa. Okay. Kati tunyonnyole obulamu bw'ekkomera buli butya. Anti kati obulamu bw'ekkomera naddala gawaneeka. Obulamu bw'ekkomera simanyi wogenda tandikira. Obulamu bw'ekkomera butandikira ku Eros. Kati osobola otuviira eno kuba episode zino tugenda zibawanga mukama nga tuwadde obulamu tujja zibongeranga episode butandikira ku Eros ku kyalo omuntu gy'oba obeera. Bwe buva ku Eros ne budda ku poliisi, bwe buva ku poliisi ne budda ku kooti, bwe buva ku kooti ne bulyoka bugenda ku prison. Komera nti omusango okubaawo gulina kubaako ku kyalo ky'obeera oba gy'oyitira nti ku kyalo. Aguwaabye eyakuwaabira okutuuka okukusiba agenda ku poliisi. Poliisi mu kubanga ekutadde okufunye ekukutte tegenda naye okukutereka, egenda kutwala mu kooti. Kooti naye ekukutte gy'alina okutereka tegenda kukuteeka, egenda kukutereka wa mu prison.
Onfunye bulungi. Prison yesembayo pozi waliwo nakalaba. Prison yesembayo kubanga yo prison etereka buli kika kya muntu etereka gwebasibye ogwokufa, gwebasibye obulamu bwe bonna, gwebasibye ana myaka 4 n'omwezi ogumu ne weeki emu. Kyogamba omuntu basobola omusiba emyaka 4. Waliwo ebintu ebimu omuntu yasobola okwogera omuntu omunalabanga ffe. Emyaka 4. Kati nze nange nakula nga bw'okiwulira bw'otyo. Nga sekiwulira ogenda kuwangaala emikansi. Nga sekiwulirangako nti no munsi basobola okusobola omuntu emyaka 4. 400 years. Muganda wange yakatweyungako. Oli omusajja abiga nti basobola okusalira emyaka 4. Ono akusalira tafaayo bali wangaala emeka naye yakugamye nti emyaka 4. Eyakatweyungako mugambye nti subscribinga ku YouTube channel yaffe bagita Fezo Promotions ku TikTok ko Jampata. Emyaka 4. Emyaka 4. Wetukomye. Ng'ataje kuwadde muntu nga gwe. Oli emmere si robot naye agirya nga yakugambye nti kati gwe ti nkusibye emyaka bwe gitigendo gikole ngagikusibye muntu muno n'ogenda n'obonabona emyaka 2. Omanyi kiringa ekyo okusaga ekyo kigamba 400 years myaka 8 myaka 6 myaka 4 ngoloba kuyambye sagala kuusesa uganda wange Uganda wange bino ebintu nga tonna bakubirabako tosobola kubikkiriza era ng'oyagala obirabe bw'ofunangayo obudde n'ogendako mu kooti ez'enkulu nti yayo just lwakuba nti abantu abasinga balowooza nti nno Uganda wano tebasiba omanyi lwaki nti omuntu abeera ku TV okumala ewiiki n'atalaba gwe basibye si buli musango nti baguteeka ku TV okwo emisango gy'olaba nti batadde ku TV awo simayanga Besigye simayanga Katanga egyo emisango egyo gyaba nene bateekawa kati waliyo ejjo omusajja yatematema ekyalo nga tewali nakumanya terina wantu ngatematema bitooke abantu nga munamawulire nga mulamu bulungi omutwe gukola bulungi osungu yabujjawo abasajja bangi bakola emisango kati ezo kooti enkulu zirimu abasajja buli lunaku kati newenjogerera essaawa zino waliwo gwe basibye ebina ana okeera ku makya n'otumya KFC ku makya okwo kwennyini nga kwe kuli abayingira bbaasi okubatwala mu kooti era ku makya okwo kwennyini nga kwe kuli abali mu kukaaba bagenda kuziika era ku makya okwo kwennyini nga waliwo gwe bakutte kwegamba waliwo n'aguze emmotoka ayingidde makage kalina okitegedde waliwo gwe basibye ana waliwo wembaga waliwo gwe bagenda ogiwenkya waliwo gwe bakubye waliwo wembaga tukagamba nti obulamu buno bwe tulimu bukyuka essaawa yonna nti waliwo ebintu ebirungi ebisobola tuleetera nti teriyo bibi yensonga lwaki nawe weewuunyiza nnyo kubanga basobola osiba omuntu emyaka 4 ebintu mbiraba mu ffiri katulaba basobola osiba omuntu life katolo myaka 4 life kyekipozi kusiba bulamu bwo bwonna life imprisonment n'olaba omuntu nga bamusiba life emirundi 4 bamusiba life esooka fayire emu nabamusiba life endala fayire eyokubiri awo wennyini life emirundi 4 kuba ogambye nti life okusiba life bwe bulamu bwo bwonna kati ate obulamu bwange bwonna lwaki bampaate life 1 life 2 life bakusibye emirundi obulamu bwonna bakusibye emirundi tekitegeerekeke kiri confused anti obusibe bwa life obuggwa butya tembadde mmanyi obusibe bwa life era omuntu bakira ku makya ne bamusiba tukusibye obulamu bwo bwonna baba tebamusibye genda kufa gwe bw'okola ekibonerezo ekyo ne kiggwa ng'oli mulamu oba ogenda kufuluma ng'oli mulamu obulamu bwo bwonna obulamu bwo bwonna bwawukanako onasibidde ogw'okufa life imprisonment eyawukanako ono gwe basentensinze gwe basibye kondemu gwe basudde emmanju gwe basudde emmanju abaali awo kati kondemu y'omuntu abeera amanyi eyakatoyinga kujagala ategeera manyi bino ebintu byendi mukubuuza bangi nnyo ojja natumenyera mumanyi waliwo ebintu byetukola enofu abantu babulijjo nga nago obusango bantwale baani asiba omuntu ojja tumenyera abantu bayirewo ebintu okalaba nga akatonero mbu eyo musango nnyo kondemu awo nawe ojja kutuukawo kondemu kankigeze ng'omuntu gwe basalidde ogw'okufa omuntu gwe basalidde ogw'okufa nga goli awo oba kawungeezi nfa nga tomanyi wabula oba essaawa eziddako nfa nga gwe kugamba oliwo okufa ssaawa yonna ogenda kola ki yoyo kondemu era emisango gye bakola abo gye gimu n'abalala be batannabakwata gye bakola nti ate life imprisonment life someone to be sentenced to life imprisonment oyo baba bamusibye bulamu bwe bwonna genda emyaka gyo gyonna obeere mu busibe naye tebakusindise nti genda ofe emyaka gyange gyonna gye giriwa si gye ngenda okumala ku nsi ofe ekitegeeza nti nina kufa abantu bange babawe mulambo si kyekyo naye kati ate waliyo kye bayita okujulira kati kooti ziri bwe ziti kojja mpaata kooti ziri bwe ziti
waliwo kooti ento n'abaawo kooti enkulu n'abaawo court of appeal n'abaawo ne Supreme Court za mirundi ng'etaano. Kooti ento ekusindika mu kooti enkulu kooti enkulu n'ekusiba kooti enkulu ebamu omulamuzi omu esookera n'ekusiba kati bwekusiba esobola okusiba kooti enkulu n'ekusiba life nga bakusibye mu nsobi kuba yo ebaya mulamuzi atya kati n'ojulira mu court of appeal kati court of appeal ebamu abalamuzi bameka bana kati abalamuzi abo basobola okuddamu ne batuula omusango ne guddamu ne gukola ki ne gukwajja kati we gukwajja bagenda okuzuula nga bakusiba mu nsobi okukusiba life eyo bagenda kundiirira abansiba mu nsobi okusiba mu nsobi mu life ku musango life gye bakusiba okusiba mu nsobi life ne weekanga nga bandi kusibye emyaka 8 nga te ono mulamuzi yakola ensobi n'akusiba life kubanga weesanga nga abalamuzi bangi asobola okusiba omuntu ng'akusibye olw'entunula yembi abadde bakusiba myaka 8 omuntu n'olidde bubi oba otunudde mu ngeri evoola n'akusiba life ki ekyo kisobola okunsiba n'akusiba life imprisonment kati be abasajja bawulira omusajja bali bamusiba life imprisonment naye kooti yamukendereza ku kibonerezo n'emujja ku life n'emuza ku myaka 8 gyali emituufu okumusiba okitegedde nti kati bakujja ku life ne bamuwa 8 kye kati 8 waliyo era kooti ndali bayita Supreme Court naddamu n'akuba mu Supreme kati Supreme eyo eba yaddembe okumukenderezaako edda bayongezanga n'okwongeza nti sebo bakuwa butono 8 kyali tekimala waliyo osanga 12 kati eba yaddembe okukenderezaako oba okutulamu neyabanga obusibe bwokoze bumala abantu abakola ebintu ebyo byonna abasala ebyo muganda wange maama wange sister wange yakatweyungako oli ku TikTok ko Jampata Media YouTube Fezo Promotions yakatweyungako subscribing nga following tulina erigoni breaker atutemera era ojja munonyako ne ku social media kwali nnyo video zakola zonna basically zikansolinga zirimu ebyamakomera abannyonnyola live n'ebintu byotalina kukola kuzzaga sango kati obadde tubadde tulikomyewa erabiza naawe kati tukomye kuja life imprisonment mbadde nkyakubuuza nti abantu aboogera ebintu ebyo simanyi twali bantu balamu bazaala omunyiga bwoti akaaba be boogera ebyo baloboti gye gisala emisango ebyo bantu nga ggwe era bawulira nti nga ggwe naawe osobola okugenda n'osoma amateeka n'osiba omuntu ogw'okufa weewaawo nga bantu yesi bebabisala naye ate tebakola nga bo nti weesanga nga waliwo ssemateeka eyabagibwa okuviira ddala mu maka nga gwa 1908 nga n'abaabaga baafa dda tebakyaliwo ne mu nsi bawaŋŋanguka dde ne bakola ki ne bagenda naye ne weesanga nga yo bakyakolera ku ssemateeka oyo nti mu mwaka gwa 1908 waliwo omusajja eyazza omusango nga gwe wazza baamusiba emyaka 4 era okubanga baamusiba emyaka 4 gwe musango gwe gumu naawe gwe weenyigiramu gwe wakola kakati tuyakusiba nga tusinzire ku musajja oyo eyazza omusango gwe gumu ne bamusiba emyaka 8 naawe kooti ekuwadde emyaka 4 mpulira tusinzira ku musajja ate n'abamu kati amateeka ge Uganda nabo bagana basiba omuntu nga bageraageranyiriza ekibonerezo ku nsi y'omuntu eyaguzza omusango mu California bamanyi nti ebyaffe bikola wa anti bakusiba bagamba okusinzira ku musango ogwo gwe wazza nti eyaguzzaako yali munnansi wa California nti yaguzza mu mwaka gwa 2000 nti bamusiba emyaka 45 ate gwe musango gumu nawe gwe wazza mu nsi ya Uganda nti kooti egenda kuwa ekibonerezo ng'esinzira ku musajja yazza omusango gwe gumu mu nsi ya California kati naawe genda okola emyaka 45 olwo state akomerera anti ye state yaliwo okusabira kinene taliwo okusonyiwa kati awo omulamuzi n'atunulamu n'alaba nti state akusabidde 45 nti akusinziira nti kakati okusinziira obujulizi buno nga buli n'omusango we gubadde omusajja abadde mwetowaze tatawaanyiza nnyo kooti tagiyisizza mu maaso nti ebibadde 45 nkuwadde 15 ng'oyimirira ku magulu anti oyo omulamuzi yabeerawo okusaidiya musibe state ebaawo okukomerera waye gavumenti omulamuzi yabeerawo kuki kusaidiyo nti ebibadde 45 bifudde 15 era kalekaleko ng'ogenda oseka n'egyo kati ku 15 kalekaleko aliwo awo naka obusibe buggwa obusibe kati obadde omanyi koja mpaata okusiba emyaka 2 omuntu gwe basiba emyaka 2 n'omuntu gwe basiba emyaka 8 wadde okimanyi nti ono gwe basiba emyaka 8 asooka ono wabiri ova mu kkomera leka naawe kati tokimanyi myaka 2 n'ekinaana birawuka era nze okera ku makyanze n'osiba emyaka 2 myaka 25 myaka 3 osiba emyaka 15 abantu bagenda kuvuma mu comment ate nze nkubuulidde mazima kati nkubuulira ngenda kuwa ensonga lwaki okukeera ku makya n'osiba emyaka 2
25 myaka 3 myaka 18 onsibe emyaka 15 omanyi lwaki nti ono omuntu gwe basibe emyaka 2 myaka 3 myaka 25 18 obwo obusibe buli mu ssemateeka wa Uganda naye omuntu gwe basibe emyaka 15 obusibe tebuli mu ssemateeka waki era ono gwe basibe emyaka 15 bwakuba apiiru mu kooti ejulirwamu ne bamuyita weekanga nga emyaka egibadde 15 basobola okumuta n'agenda oba ne bagifuula 10 nga kweri 10 balina okujja limandi ne limishoni bamutagende kati ono wa 3 wa 25 15 obusibe olwokuba nti bakusiba obusibe obuli mu ssemateeka w'eggwanga kitegeeza bakusibira mu mateeka balina okugoberera olwo obusibe bwe bosanga bamukonfaminze nti ekibonerezo kye bakuwa kyali kimala genda okola ekibonerezo eky'obbeeka naye oli kooti etunula munene abanga bayinza okuba waliwo ensobi eyakolebwa nga bakola ki basobola okusiba olw'entunulayo olw'enjogerayo okitegeera bangi batuuka mu kooti nayimirira nga bw'ayagala ali mu kooti ayimirira nga asitudde ebyuma ali mu kooti ayimiridde nga akwana kooti ogimanyi ggwe nze njitya nkubuulira amazima olaba kooti n'okufeesezaamu ng'oli mu kaguli wali omulamuzi ne yeefaananyiza nti ayika abadde asooza ojjamu kibonerezo muganda wange egibadde ddano gisobola ofuuka 10 okitegeera nti kooti tekifo oba katonda yakitonda oba muzungu yeyakikola yo kale eryawo eringa geyeena yakunsi ate eringa nga zuukiro lya kunsi nti kooti kyekifo kyosobola ofiiramu kyekifo kyosobola ozuukiriramu afuddeyo oyo gwe basibye azuukiddeyo ono gwe batadde mbadde manyi nti omuntu afa okitegedde nti kooti ovanga ku kantu kogendamu ng'olabye waliwo abafiiridde okitegeeza baba bakusibye okufa oba ofiiridde bwe bakusiba emyaka 4 oba ofiiriddemu mu kooti oba kira ne bakuta oba okoze ki oba ozuukidde kati be balamuzi abo ebiseera ebisinga nno abalamuzi abo balaba bangi babanenya nnyo era tubanenya nnyo nti abalamuzi babi kituufu teri mulamuzi mubi mulungi omulamuzi omulungi yoyo aba mulungi ng'akutadde oba ng'akuteeredde omuntu ne mulamuzi ye mwenyini yeeyogerako nti mulungi kuba abakola mulimu mubi teri mulamuzi mulungi ku nsi omulamuzi yenna abeera mulungi ng'akuteeredde omuntu naye ng'oyagala weevuma omulamuzi era ogenda ng'omweka okukola nga ne bw'omusanga alose omutema ejjambiya akusibira omuntu w'emyaka 4 oba 15 oba 4 ogenda okakasa nti abantu abo babi wewawonga erudda ate bambi baba bakolera ku ssemateeka mulimu gwe yasomerera kyetulina okukola kimu okwewala ebintu ng'ebyo okukendeeza kuza misango omanyi lwaki ekirala abalamuzi abo babeera mu ofiisezi zaabwe eyo mu esi nga zibawujja fuluma motoka takuyise negye waddiza emisango gyo teyaliyo ogenza oba okoze oba bakuwayiriza yetamanyi bakulese mu kooti omusanze esi ze zimufuuwako bamugamba we yakwata omwana oyo yabba ye talina buzibu naawe era tagenda kukusiba nga tewali azze kukuwaako obujulizi agenda kulinda babukuwaako bajje oba waguza oba tewaguza bo bazze era mu kujja boogedde ebyobulimba akutadde genda mu kujja kwabwe bakwogeddeko ebikuluma ku musango wadde tewagukola nkuwaddaana kitegeeza akusibidde mu ssemateeka akusibye gwe weereese si yakuyise omusanze nawuwe mu esize alina kubye masimu ge baatidde ngakuwa naago ng'ogenda okaaba oba ng'osinda ekitiibwa kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno onfuna ate n'okuba n'eddiini kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno ekintu butaba na ddiini kojja mpaata kireetedde bantu bangi nnyo okufuna ebizibu n'abantu bangi nnyo okugwa mu nsobi kubanga genderera nnyo abantu abazza emisango ebiseera ebisinga akikola agamba gwenze nja kukutema sirina ddiini ekigambo ekyo ntera nnyo gwenze nja kukutta sirina ddiini gwenze nja kukola kino sirina ddiini so singa abanga ayina eddiini tasobola kukola kintu ng'ekyo kirungi nnyo okuza omwana wo ng'ayina eddiini onfuna omuntu mukuze eddiini kale omuntu gwe ne obanga oli muntu mukulu nga tolina ddiini funayo ko gye weekakaatikamu lwakiri obanga ey'obusiraamu egaana weteeke mu y'obukatuliki gendako mu byabalokole ofuneko wokola ki kigenda kuyambako ku bintu bingi nnyo ne bwaba mwana wo ofubanga nnyo omwana wo n'aba n'eddiini omwana alina eddiini kiba kizibu okuzizazza ebisangosango eriko ni olina eddiini nze nina eddiini omanyi abantu boogera bwogezi omulaba nti bingi nnyo byesobola kukola nga kuba wakava eri emida oba newewali tonnaba kugenda ne mu kusooka nalina eddiini ng'ate eddiini eviira ddala ku ntobo ya mutima gwe omanyi waliwo abalinga bagyetimbye kuba bingi nnyo bangi abagyetimba naye nga ku mutima omutima teguli mutalina
okitegeera kirungi nnyo okuba n'omwana wo ng'alina eddiini n'okumanya enkuza y'abaana okubuulirira abaana kintu kirungi Kojja Mpaata awo wennyini eyakatweyungako oli ku Kojja Mpaata TikTok, Kojja Mpaata Media, YouTube, Fezo Promotions. Omusajja ali mu kututemera naye waliwo akanyomero katuuseeko. Obunyomero buli bubiri. Wano agambye nti mu kooti mulimu okufa n'okuzuukira. Naye ngambye mbadde nsese n'emyaka ebina naye byonna ali mu kubitutemera. Wabula agambye nti okukuza omwana ng'alinamu ku ddiini. Wano taata ne maama wuliriza nkimanyi obadde oli mwangu. Naye at least ojja kulaba VDN namba ku Fezo Promotions FEZO space Promotions esembyayo Z. Naye guno omusomo gwetaaga kuba n'otutuuse kati buli omu alina abaana kuba naawe atannaba kuzaala naye agenda kola ki n'empisa kubanga nakoze okunoonyereza ng'abazadde bangi basuulireyo gwa Nagamba ofuna obudde n'okola ku lisaaki ng'abazadde bangi basuulireyo gwa Nagamba okutuleyininga n'okutendeka abaana baabwe empisa kyebakola okimanyi osanga omuzadde ayingira mu nnyumba y'essaawa 4 ez'ekiro afuluma mu nnyumba ssaawa 11 ez'ekiro afuna budde bwakutuulamu na mwana we kwogeramu muzadde y'omwoyo akwata omwana n'asindika omwana ku ssomero genda mu kisulo bajja kubangulira ne weerabira nti no n'essomero gy'osindisa omwana wo omusomesa agenda okusomeseza omwana wo gw'oyagala akubangulira omwana abanja essomero emyezi 6 omusomesa oyo agenda kufuna atya amagezi kale obudde obusobola okutuula n'omwana wa mugaye munnange ayingira mu kirasi anyize morning n'asomesa chemistry physics nga n'emisiwa giri mu kyenyi ne ku mikono omuntu oyo agenda kufuna ddi obudde obugamba omwana we tewali ekirala okugezako okulaga abaana akasozi mu bulamu bw'ensi gy'onookoma okubeera ng'omwana we omulaga kaserengeto keere ekigenda okuvaamu kuzza misango beba abaana boolaba nti mwana wa mugagga yakule waka waliwo buli kimu naye omwana yafuuka mubbi oyo omwana munnange yasoma alina diguli naye ali mu kkomera ali yasomesa basibe kyava ku musingi ogwamuweebwa ng'ali waka we yakulira nti okuzizza omwana omulaga birungi byereere weerabidde nti waliwo akaseera k'ebibi akagenda okujja kulinnya olusozi gambalagala obulamu bw'ensi eno bukyuka eno tayimu buli lutemera lwa liiso bwe luti osobola okuba ng'oli mugagga leero enkya n'oyavuwala nga tolina byetaago byogenda kutuusa ku mwana we obadde omutuusangako ebbanga nga bw'olaba nti gw'omala ebbanga tolabyeko omuntu afa naye genda wali emulago wali oyimirireko ku kazi olitaawo onfuna okubuulirira abaana kintu kirungi okubalambululira ekintu ekituufu mu budde bwakyo mu ssaawa yaakyo ne mu kadde kaakyo abaana basomera naye ku masimu basomera ku masimu naye ekigenda okuva mu masimu ogenda kulaba amakomera go bagazimba enkya n'eggulo era bagaggulawo amapya onfuna mbadde manyi baamala kyongamba bazimba amasomero toba ku TV ate kirungi gavumenti bw'eriggulawo ebakubira n'akalango ekitalya baguddewo ekkomera eppya nakasongola nga si nsolo zigendayo eppya kati gwe omuntu omuzibu emisango ekikugira mu bwongo tebagera kutwalayo mbuzi omubbi n'asigala nga abba omukwasi w'omukazi n'asigala nga akwata omutemu n'asigala nga atemula naye ng'alabye egindi baguddeyo ekkomera erigone awo wennyini kapoozi njagala kubuuzaayo kabuuzo omuntu akuze nga ddala ategeera ekirowoozo ekyokukwata omukazi kimu oba akaana kijja kitya kati ebiseera ebisinga ekintu ekyo kwe kiva manyi abakazi bangi nze nnoonyereza waliwo abakazi bangi naye mukubanga abakazi bangi emisango egisinga bagiteekako obuteesa abasajja kubanga omuntu ategeera ng'olina amagezi kiba kizibu nnyo okukwata omukazi oba nga kwe kivudde ng'akikoze yakutte omukazi oyo naye ng'akikoze tamanyi nti akola musango akikola kwesasuza akasente ke kebamuddeko ebbanga lyonna omukazi akudde omusajja abalabalamu ayingidde obukadde 4 omusajja talina kitanda mu nnyumba asula wansi talina mufaliso oluusi asula nakafaliso kanene akatini omukazi amulidde sente ze miliyoni meka anti amugamba gumiikiriza naguma pakadde kigenda okuvaamu agenda kumusanga mukuba engwala yesasuza amaleyo sente tamanyi nti kyakola muki musango era noono omukazi gwe bakutte agenda wabe ku polisi nga tamanyi nti omusango gwawaba munene nnyo gamba katonotono kagende muwabire lwakiri anyongereyo obukadde obubiri mujjemu obubiri asabituka ku polisi ngolo bizimbulukuka kati gwekudda wano kati omusango gwa gavumenti beoba osanga ng'akaaba amaziga bannange nasibisa omuntu naye njagala bamutte nesimanyi kyakola yamusibisa abala miliyoni meka 2 byagaziwa n'ebubiri teyabufuna oli ayingidde emyaka 5 ali mu kkomera kati ate banene abakwata abaana ebiseera ebisinga kwekiva kwagala byanfuna
okwagala obyobugagga kuletedde bantu bangi nnyo okuziza emisango nga bayita mu kukwata abaana n'abakazi batya oli agenda kubeera awo obwavu bumuluma afune mukwano gwa mugambe ninayo omusawo omuganda agaba obugagga omusajja asituka agende ku musawo omuganda agenda tuka ku musawo omuganda amugambe toyagala bugagga nti funayo akaana akatannaba kukozesebwa akaakato genda okalepinge obugagga bugenda kujja ogenda kukeera mu nsonda nga yonna ejjudde ssente kumbe omusawo omuganda naye yabakoowakowa dda mugenda mumuzungira kayagala muggwewo agende nga babasiba babasiba ate abasawo abaganda abo balina amagezi osobola okugenda ewuwe n'akulyako ssente n'alaba nga tongamba nti walinnyayo ati wulira osobola okugenda ku musawo omuganda n'akulyako ssente n'alaba ng'oyingidde miliyoni 6 alaba ekyamazima yakimanyi byakukolera tebiriiyo ng'okukwejjako tagenda kukutta talina ngeri yonna gyagenda kukuttamu n'akuseeti ng'ogenda okwata akaana nga yakimanyi ogenderawo oluzira myaka gyana toliddamu kumulaba ne woliba ozzemu okumulaba olimulaba wakaddi wadda n'akugamba genda okwata akaana akatannabakozesebwako akato obugagga buzze ogenda kugaggawala nga naawe ogenda musajja watu uba nga bakukwata eyakatweyungako tetubakubiriza nti mugende mukole ensonga zino tokkirizibwa kukola nsonga zino zetuli wabula tuli bali mu kutemera ebintu bino nga bwe biri oli ku TikTok channel eyakojja Mpata Media then ne YouTube channel eya Fezo Promotions wona wotukayo subscribinga followinga likinga otulekereyo ka comment ndino omusajja Elgon Black ali mu kututemera obuzi bw'emisango amakomera kooti byonna tugenda kubanga nga tuyitaayitamu mpola era tujja kubawanga mu episodes eyakatweyungako tugambye TikTok oli kukojja Mpata Media era nga gemanya gange ne Fezo Promotions ye YouTube channel tulina omusajja mukwano gwammwe kuba ali mu kubaalatinga Elgon Black nalabako oyimba simanya manyi ga mugongo olaleera tukuba mugongo oli muyimbi bulijjo ate era nga nayimba ddala ebizibu by'enseno nga bwomanyi ebitone ne bisaanyawo omanyi ebizibu babiyita dream chase and dream killers oshegera negere ndongo ekyakwajja wewawo nga abantu abasinga bansanga ne bagamba gwe Elgon Black omumanyi ninga yenze ati banda banganze muganda ate wooli okitegeera naye nga kasokodde wali ku kacharite leero ojja kuddako wano ku kitone ky'endongo charite obadde okyanyonyola busenya ngatto bagulawo organization erina ne profit tetwagikola kufunamu twagikola okuyamba abantu abo abalina obwetaavu baganda baffe mikwano gyaffe abali mu busibe ne tukikola nga tuyita mu makubo amatuufu n'emitendera emituufu ng'era tuyita mu Prisoners Charity Uganda okuyamba abasibe bali mu makomera nga tuba twalira ebintu ebyenjawulo muli sabbuuni busenya baafu baketi bidomola ngato zisamba mupiira sapatu butusi empya n'enkadde waliyo omuntu asobola okubeerayo ng'alina ekintu nga kikadde yakikoowa mu maaso g'omusibe kiba kipya kuba nakugamba omulalu kyasudde omusibe kyasudde omulalu takironda nti kitegeeza gwe kino ne bwe kiba kibi kitya omusibe ye kiba kipya gyali okitegeera era nga weesanga nga bantu bangi balina abantu baabwe bali mu makomerero batyabba okugendayo tetusobola okubatuukira tubatwalira ebintu ebyo ate ng'alina togaana kuwaayo kuba tomanya binene ebyensi bisobola okukuyambiramu muganda oba mukwano gwo gwe basiba ebbanga nga tomanyi tulina ba obi baffe betwakula nabo ku byalo baatuulako emyaka naye nga tebakugamba nti gundi yafa mukwano gwo yali mu busibe obadde bulijjo bukugamba ali bulaaya kumba ali mu busibe ebintu byetusonda gye bigenda okuyambira n'oyo mukwano gwe yakubulako emyaka nga tokola ki so alina ekintu kyonna ky'olina osobola okukikwata n'okituwa ne tukitwala kijja osobola osoma ne ku namba y'essimu eyizira 70 58 13 769 ennamba eyo oteekako kyonna ky'olina erina ku WhatsApp eya WhatsApp eri 07 555 13 10 kyonna ky'olina osobola tugamba jangu tukinone nenzija ne tukinona ne tukitwala gye tulina okukola ki okukitwala Elgon Black awo wennyini abantu saawa zino waliwo video gye wateekayo
kandaba akasajja kakadde oba n'amaaso tegalaba oyo aba akola kimukomera bamutadde kakuba tasobola nakudduka bamuleka ddeeka katolabe ebiseera ebisinga goba omutunulidde nolaba nga muzeeyi muzibenga n'ebigere nga yina atunula banaoyo yali atunula waliyo mukomera waliyo nagamba ebika by'abantu bingi waliyo abazeeyi waliyo bakiggala waliyo abalema waliyo bamuzibe buli kika mulema nga yewalulira wansi kati oyo atasobole kudduka anti nakugambye prison yetereka yo baagiweetereke era ekoze eki eterese ate ne kooti nekidda ku kiki nagambye nti kooti yeriwo oba bakuleese oyavula oba otambula ziro nga aziwazza omusango bw'oba tewaguzza bagenda kukuta ogende bw'oba waguzza bagenda kusinziira ku ssemateeka aweebwa kooti ekitongole ekiramuzi basinzire ku ssemateeka oyo bakusibe obusibe ekyokuba nga oli muzeeyi wa myaka 4 nga wazizza omusango obujulizi buzze nti waguzza oba oli muzeeyi wa myaka 8 nga ssemateeka alagira kusiba omuntu myaka 50 kooti tekigenda gigana kuwa emyaka 50 olw'okuba oli muzeeyi wazza omusango oyo atakyasobola nakutuula yena koota kati ebyo ebiseera ebisinga ate abazeeyi abali mu makomera emisango egisinga okubasibya gaba amataka gaabwe abazeeyi abo bazaala abaana ne babalabirira ne babagulira obugoye obweru ne babagamba mukulike bebi ne babasomesa ne bakuza abaana abo bwe baakula baayagala okubeefuulira ate batunde ebyobugagga byabwe ebo abaana bawulira nti nagamba taata atunde ekibanja n'agaana nagamba taata atunde ettaka n'agaana ekigenda okuvaamu agenda kumuteekako omusango nti neyakutte muzzukulu we ate era aveewo kubanga baana abaali waali wano tagenda funa bagula ttaka eryo kitegeeza bw'avaawo n'agenda mu kkomero nali asobola otunda ki ettaka agasobola okutunda ettaka kati gyemisango ekisinga okuba nga kisibya abazeeyi abo bonna enamba esinga kuba mu makomero abazeeyi abo weesanga nga bukola okunoonyereza waaliyo bakagulawundi y'ettaka emabega ono akikoze mutabani we ayinza n'obutakibeeramu n'afuna gwazizikawo kati gwe gamba nti yakutte owuwo oli nawooli ssente era kyonna nga kyekuusa ku ki kizibu nnyo okusiba omuzeeyi ng'oyo nga talina ttaka era ogenda okunoonyereza nga alinayo ettaka alinayo yiikazize 5 alinayo yiikazize 3 alinayo mayiro ye bonna abazeeyi abaliyo mu busibe eyo nfuna kati abo bamuzibe simanyanga bakiggala simanyanga abo abalema bazza emisango muganda wange bazza emisango abasajja bazza emisango kati kankubuulire onakuwalirangako omusibe naye ate omunakuwalirangako mpola kubanga omuntu omusibe yakugamba saakola kintu naye nga yakikola nakomba ne kupaasi obagireeta anti kizibu nnyo omuntu okukwata omuntu wo n'ogenda ku poliisi n'agamba nti bannanga ekintu nakikoze lwaki amanyi bw'anaakigamba tojafuna maanyi gamuyamba kukivaamu ekizibu kyalimu ate omusibe asobola okwesiga musibe munne nateesiga muntu we kumugamba kigambo ng'ekyo oba kwesiga muntu yenna kuba bamanyi ono ali mu kkomera munne tamumanyi tamanyi ku kyalo gy'abeera si komplena nti agenda kujja muweko obujulizi tagenda kuwaayo sente mu kooti mbu bamuyambe bamute kati yaba osobola omubuulira amazima naye omuntu wo saagukoze bannanga bwerere n'akaaba n'okusiita n'asiita otera ogenda otunda ekibanja kyo ojja omuyambe kumbe gw'oyamba muswaswangule guli awo naye nga byonna biva ku mmwe enkuza y'abaana gye mukuzaamu abaana mulembe gwa .com osanga omuzadde ku kyalo kwabeera nga bamuloopera abaana be buli lunaku abaana baabo balaba nti agamba mulimba bazanyira ku baana ba gundi n'agamba tekisoboka n'avuma n'abimugambye n'amuwala n'okufa obufi abo bangi osanga omuzadde ku kyalo ng'abaana be yabagamba ekyalo kyonna nga bwe kimuwalana ng'ekika kye taata ogundi ampalana taata ogundi simwagala ekigenda okuva mu ekyo omwana we newaana aba alina ekikolobero kyakola tajja kulaba muntu adduke kuba amanyi n'oyo amusanze bewalana ne maama we tagenda kusobola genda kumulopa nti mutabani wa munnanga akola ekintu kyomutabani wa ekisigula ennyana kiva mu kibeere so kati abazadde nabo bakoledde omulimu gw'amaanyi okusibisa abaana baabwe n'olaba omuzadde omwana we n'agenda n'abba essimu oli najja n'awaaba mutabani we yabba essimu yange n'amuvuma n'amusensebula nga n'omwana yennyini gwe bagamba mu yabba essimu ali awo awulira kitegeeza omuwadde amaanyi wandingambye nenkusasula oyagala mmeka ezotamanyira ku mwana wange manyi bwe basula manyi bwe bakuza omwana afuna omwana we muwadde amaanyi nti abadde anya kwesimu agenda kuddamu kukwata jambiya kuba manyi maama waali naye manya nti waliwo ebisobola okukulemerera ojja kusobola okwandolinga kano kakeesi k'essimu ojja kuwa omuntu mitwalo 8 agende naye omwana we ajja kugenda atema omuntu jambiya amubbeko ekintu nga newonoba otunze woobeera tajasobola kuvayo mu busibe nga kinene okaabe nkya neggonde nga tokyana kyakola so n'abaana bano
nabo balina okwegendereza mu bintu bye bakola. Bantu bangi obulamu bwabwe babuzanyisa zaala kojja mpaata. Abantu bangi beetwala nti tewakyalina abantu babafaako. Omuntu n'abeerawo ng'agamba taata tanjagala, mama tanjagala, mukazi wange tanjagala, mu nsi muno sirinamu muntu anjagala n'abaana tebanjagala. Naye yeerabira nti mu bantu abo bonna bamwetoolodde temusobola kubulamu muntu wankizo amwetaaga mu bulamu bwe. Abantu bangi bagize emisango n'okutwala ne bakusiba. Naye ekyamazima kituufu kiri nti g'obeera mu kkomera ne weebaka n'olya akawunga n'abangi n'atuuka n'abeerabira ajjukira nti ali mu busibe nga kkooti emuyise. Naye manya waliyo omuntu oyo yali akwetaaga gw'olumya. Omuntu ali wabweru aluma obusibe okusinga oli omusibe gwe baasiba. Kubanga oli bamukute bamutadde mu kkomera ye yeebaka bwebasi. Waliyo oli alwana anoonya abaguzi bagule ka polotike yakagula miliyoni 10 bamuwemu miliyoni wakiri 3 ajja kuyamba ovemu obusibe. Kitegeeza agenda kukaaba tagenda kukaaba tojja kukaaba nga ye bwakaaba. Onfuna? Abantu balina okumanya nti no bantu babeetaaga. Okwebutemalaamu maanyi. Onfuna? Okutemalaamu maanyi kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. N'okulemerako, n'okuba omukozi ennyo, n'okuba omwegendereza, kumanya entambula zo nakyo ky'okwata. Okitegeera obutalondalonda. Obutalondalonda. Okulonda muganda wange nkusibiza abaana b'abantu makomera bangi. Yalonda essimu ya mapeesa bamusibye emyaka 30. Nga yalonda nonde yagisuddewo yagisulawo ajewonya gye yagigiyassa omuntu. Ojja ozunga ogironda omagamaga tewali andaba kumba otutte emiggo. Ofuna okulongoosa entambula zo otya. Wadde okimanyi nti nno bantu bangi asobola okuva e Kampala ng'agenda mu Bende n'atagenda kulinyira mmotoka mu paaka. Nagamba kangene ntegereyo mu Lubigi njafuna ez'akasanvu z'omu paaka za mitwalo 2.5 onoonyeza emiggo mu busibe. Otya ojagenda olinya akamotoka mu Lubigi akamotoka kawadde kasanvu kakutwala mu Bende oganya okulinya ey'olukale ey'ebiri mu paaka. Akamotoka k'olinya gwe tomanyi nti babajja bakagoba gye kava basso omuntu baba bavudde kubba oyingira akamotoka obanga kajjuddemu babbi bakukwate n'akamotoka ako ng'okalimu bali bazze babagoba bassa abantu babakubye amasasi. Ogenda kuba poliisi ogiwadde kyekusonyiwa nti tobaddeeko. Obujulizi buligenda okujja nti tewaliko nga wayiseyo emyaka 10 oli mu kkomera oba 8 okukutta okuddeeka. Byonna bijja lwa butalongoosa ntambula zo. Okulondalonda emikwano gurupu mbi gurupu zirese ebizibu mu maaso mu bulamu bw'abantu ebizibu bingi. Osobola okuba n'emikwano gyo nga mukola omulimu muli babazzi mubajja naye buli omu alina gy'asula. Era mumala buli omu n'ayawukana n'akola ki g'oli otambulira amakubo matuufu n'ewaka musajja wattu oyingira ssaawa emu oba weebase oba 2. Waliyo oli agenda okutuuka agenda akola ebikolobero ekiro enkya dde abeegattemu bamutulakinge bamunoonye enkya bamusange nga ali ku bbajiro naawe bonna babayoola ogenze. Era muganda wange nakano nkagamba obanga otambula eyo nosanga abantu bakuba omubbi oba bakubanga omubbi ku kyalo kyo bane bakira ku makya ne bagamba nti wano kusundu gobeera basuddewo omulambo duka soko duka ogende ebusoga anti batwagala okulaba. Anti kyekyo kinakugambye nti amaaso emimwa amagulu emikono amatu ennyindo ebyo kyasinze okuleetera ebizibu. Wayagala olabe olabye eki kyolabye kigenda kukuweesa kyobadde olaba bulabi olabye yes. Ate n'omulembe gwa content anti olabye na content naye nawe waliwo akulabye nti nno obaddewoko ku siini awo. Ogenza okukola obusibe omubbi ajja mu nnyumba yo ng'azze okukubba n'okukutta. Naye ate gwe oyinza okumwesooka n'omutta n'ogenda okusiba emyaka 50 nga wabadde weetaasa. Nga weetaasa asobola okujja n'omutema butema ejjambiya n'omutema atema ejjambiya 3 n'adduka n'agenda era ne bakusiba kubanga omubbi asobola okudduka n'akuddukako n'agenda ku poliisi n'awaabira ate gwe bawaddaze okubba nti nno badde mpitawo wali omusajja n'ampita nenyingira mu kikomera kye. Bwe nyingidde mu kikomera kye omusajja atandise kukuba ndulu nti nno ndi mubbi antemetema ejjambiya ogenze ne babikkirize. Bannange nga tuwunzika tumaliriza tubagambye tujja kubawangamu episodes era tukyaleeta emboozi endala nyingi nnyo okuva wa mukwano gwaffe Erwen Buleka n'abalala tujja kubakyalira. Era nange namba kweri ku Bayoko ku TikTok ne ku YouTube eya Fezo Promotions ne TikTok eya Kojja Mpaata Media. Namba kweri ayagala okumukyazaako okumubuuza kukola ku interview naawe teweerabira. Sebo njagala otuweeyo akagambo kamu bubiri omala osiibule abatulaba. Nja kusiibula mbagamba abantu bonna abalaba
mube abegendeza mu buli kimu kye mukola mu likinge omukutu gwa Kojja Mpaata mu following mu subscribing ku YouTube ye Fezzo Promotions okitegeera mugenda kuba mumanyanga ebisingawo bintu bingi nnyo okutandika butandisi tugenda gezako kubalambululira ensonga ategeera tategeera obireke mufuna mwekuumire ku Fezzo Promotions ze Erigoni Break yali kibagana ku subscribing ku YouTube channel yange ate kibagana ku following nange ku TikTok mubera abegendeza mulamu bwensi eno mulongoose entambula zammwe mulongoose emimwa gyammwe amatumu gawawule emikono mugirongoose n'ebigere ebitambulira mulongoose eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi